Ebbaluwa yange ey'olukale eri Minisita w'ebyokwerinda Honorable Vincent Bamulanga Kisempijja ng'ennaku z'omwezi 4 Mei 2023. Nina ennaku nnyingi okukuwandiikira ebbaluwa nga gwe Minisita w'ebyokwerinda. Muko, ku lw'Abannayuganda nkusaasira olw'okusoomoozebwa eggwanga kwe liyiseemu ennaku ebbiri ze tukubye emabega, okwafiiridde Minisita w'eggwanga omubeezi ow'ebyemirimu n'abakozi Lieutenant Colonel Charles Okello Engola era abadde member wa Parliament wa I Am North Constituency n'omukuumi we yaleeseewo enjege eno Private Wilson Sabbiiti. Tetulema kweraliikirira nga Bannayuganda bwe tulabanga ettemu ery'engeri eno lyeyongera buli olukya olw'ensonga ezimanyiddwa n'ezitamanyiddwa. Oluusi twekyawa n'okwekyawa olw'abatemu ababa bamanyiddwa era oba oliawo singa si Katonda kuzza bibye singa embwa yameketadde emmwanyi. Kino kijjukira kubakwata mundu abaalumba bannansi abakunukkiriza mu 50 ne babatta abalala ne bagenda n'ebisago mu dduka eyaliwo nga 18 ne 19 Novemba 2022 nga bawakanya okukwatibwa kwe yali presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino kyongedde Bannayuganda okweraliikirira eri ebyokwerinda by'eggwanga n'eggye lyonna okutwalira awamu. Mukama wange, Baganda baffe bangi abamanyiddwa n'abatamanyiddwa, abamanya n'abatali, abazze batugumbulwa ebirekawo ebibuuzo bingi eri ekitongole ky'ebyokwerinda mu ggwanga. Kino kitwalidde mbasaalumanya ne bannaalumanya, abamu bafiira ku mirimu gyabwe, abalala bantu ba bulijjo, abamu bannaddiini, abalala bakungu ba gavumenti, ekintu eky'obulabe ennyo ekitatta n'ekifaananyi ky'eggwanga. Mu batayinza kuva ku mimwa gy'Abannayuganda mwe muli Meeja Muhammad Kirumira eyasindirirwa ebyasi ne bodyguard we Stephen Mukasa emasanafu nga 26 Novemba 2016. Assistant Inspector General of Police Andrew Felix Kawesi ne bodyguard we Kenneth Elau nga ali ne driver waabwe Constable Godfrey Wambewa nabo basindirirwa ebyasi nga 17 March 2017. Mita zaali 10 zokka okuva mu maka ge Kulambiro ku nkigizi z'ekibuga Kampala ne balugulamu obulamu. Honorable Ibrahim Abiriga yali MP wa Arua Municipality ne bodyguard we era muganda we Saidi Butere Kongo nabo battibwa n'amasasi nga 8 Juni 2018 bwe baali badda mu maka gaabwe ekirinnya Bigo Kawanda mu district y'e Wakiso. Ettemu eddala lye lyakolebwa ku Jeno Katumba Wamala eyayita ku lugwanyo olwa Katonda wabula mu lusindirira lw'ebyasi ne mufiira mu Sergeant Aruna Kayondo eyali driver we ne muwala we Brenda Katumba ku luguudo oluyitibwa Kisote Kulambiro nga 1 Juni 2022. Yasini Kauma eyali driver wa Kyodondo East MP ebiseera ebyo Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert naye yattibwa masasi nga 13 August 2018 mu kalulu kavaawo mpitewo akaali ak'okujjuza ekifo ky'omubaka owa Arua Municipality. Muhammad Kirumira eyaliko komanda wa Buyende District naye yakuwa byase byamujja mu budde wamu ne mukwano Goreste n'alinnya Mbabazi bwe baali bava ku mukolo ogumu nga 8 Septemba 2018. Nga n'ekyo kyasembyeyo okukuba enkyuko Bannayuganda kyekyabadde Minisita omubeezi ow'abakozi n'emirimu Lieutenant Colonel Charles Okello Engola eyasindiriddwa ebyasi bodyguard we yennyini Private Wilson Sabbiiti oluvannyuma naye neyejja mu budde mu ngeri yatondeka ne gy'ogenze enkusangayo nga 2 Mei 2023. Yemmenya aninde kaani. Muko, nze nga munnansi kino kindekawa bwe gubanga luli abatamanya ngamba babadde balumba abantu ne babakolako obulabe nga kati ab'omu nju bennyini be batandise okwekyawa mbeera na bukakafu ki nti eggwanga litebenkedde. Nsaba okkirize weefumiitirize ku bbaluwa yange eno okusinziira ku ssemateeka atukulembera agamba nti poliisi eneekuumanga Bannayuganda n'ebyabwe eneetangiranga abakozi b'ebikolobero okukwasisa amateeka n'okugassa mu nkola. Era ssemateeka y'omu n'agamba nti eggye ly'eggwanga erisasulwa okuva mu misolo gyaffe linaakuumanga ensalo z'eggwanga okutangira eggwanga abalaba ab'ebweru okukuuma ekitiibwa kya ssemateeka n'okulaba ng'enfuga ey'amateeka egobererwa. Ssebo wange bino ndabanga byonna ebyanafuyizibwa nga kumpi ennaku zino amagye ate ge gakola emirimu egyandibadde egya poliisi ne bajja obukugu bwabwe obw'okulumba n'okusaanyaawo omulabe nga bwe batendekebwa ne babuusa ku Bannayuganda. Nze nakula ekyambalo ky'amagye kitiibwa era ng'okulabikako ku kyalo mpozi nga nsonga nkulu nnyo gamba ng'obulumbaganya obw'amaanyi okuva mu bazigu. Ensolo enkambwe eyazindanga ekitundu oba omukulembeze w'eggwanga ng'anaagenyuwalako mu kitundu naye kati kizibu okutambula mu mayiro eziwera 2 nga tosisinkanye bannamagye bawera 3 nga beekumbira mu byabwe nga babagalidde n'emigemera wala. Oluusi mpitako ne mu kinywero eyo oba ekirabo ky'emmere n'osanga omwana ng'atudde n'ow'amagye talina wadde akatengo emmundu
eyatiibwanga luli nga ye standi y'essimu mu kukola vidiyo za TikTok. Munnamagye nga yatiibwanga, nsuubira onokkiriziganyanga nange ku nsonga eyo. Ku mulembe guno kwe tulabidde emmundu ez'ejjenjeero mukama wange, ku mulembe guno kwe tulabidde emmundu ez'ejjenjeero ezitaayaya buli wamu eri abali mu yunifoomu n'abatali. Oli kasita afunamu akasente oba kasita aba muganzi mu bakulu nga yeefunira manduso. Siganye etteeka weeriri erikkiriza omuntu okuweebwa emmundu ng'ayise mu mateeka, naye era nsuubira musobola okukozesa ssemateeka y'emu n'obuyinza bwammwe okugaana okuddamu okugabangula emmundu wadde omuntu alina ssente oba muganzi mu bakulu ku lw'obulungi bw'ebyokwerinda by'eggwanga. Mukama wange siinenye nnyo jje lyaffe okusoomoozebwa nkuteeka ku muduumizi waabwe ow'oku ntikko aterebudde ekitiibwa kyabwe n'atandika n'okubazannyisa ebyobufuzi nga kati amagye ge gazze galabwa mu kuyigganya oludda oluvuganya gavumenti buli lwe badda amagye ge gakozesebwa okusengula abantu ku ttaka n'ebirala ekiteeka eggye ly'eggwanga mu kusoomoozebwa. Nze nakulaba ngamba nti mu magye batendekebwa kulumba na kusaanyaawo mulabe wa ggwanga, kati bw'omusembeza mu bantu okusinziira ku by'omutendeka obanga agamba nti munnansi nze mulabe w'eggwanga. Wamma ndowooza bye byankubya n'amasasi mu dduka eyaliwo e Bugerere mu 2009 eyandekera enkovu gye ndabako kati anti ekiwendo kyajjulanga bannamagye. Ebyafaayo biraga nti waabangawo ebifo awaasulanga abakungu ba gavumenti nga biriraanaganye, kino ekyanguyiriza gavumenti ezaabangawo okubawa obukuumi. Era ebyalo oluusi wabisanganga nga biyitibwa Ministers Village n'ebirala. Naye kati bwe mba nnimbye ononsaasira, naye nsuubira naawe kati oyinza okuba olinayo minisita gw'otamanyi gy'asula ng'ate gwe minisita w'ebyokwerinda. Kino kindekera ebibuuzo n'okwewuunaganya kungi muli nga neebuuza nti bwe kiba amagye gafuuse gajjenjeero mu bantu, tunaakomyawo tutya entiisa yaago mu bantu gavumenti ng'ekyuse? Kuba tuve mu kulowooleza Uganda ey'okumpi wano tulowooza ku Uganda ey'emyaka ekitono nnyo nga 5 mu maaso. Nsiriikira muli ne neewuunaganya nti ettemu eryasembeyo okukolebwa ku minisita omubeezi w'ebyemirimu kigambibwa nti omukuumi we olwamaze okumumiza omusu nga naye tannejja mu budde yawuliddwako ng'atolotooma olw'okukeerebwa kw'omusaala gwe. Kye sisuubira nti ali omu bwe kiba kituufu olowooza bameka abasirise n'essungu eryo? Mukama wange, abakungu abamu mu ggwanga mubawa emmotoka ezitayitamu masasi okubatangira obulumbaganyi obuyinza okubakolwako nga batambula. Naye bwe kiba nti be bayita nabo mu mmotoka ezo tutuuse ku ddaala nga be babakolako obulumbaganyi obwo bwennyini, kino kirekawa ebyokwerinda by'eggwanga. Okusinziira ku bajeti zonna ezize zifuluma ziraga nti ekitongole kyo eky'ebyokwerinda kye kisinga okuweebwa ensimbi ennyingi. Bwe tuli mu kaseera nga abakozi mu kitongole kisinga okufuna ensimbi bawulirwa nga beemulugunya olw'emisaala okukeerewa, olwo kiki ekiri mu bitongole ebirala? Muko tuli seefu. Nga maliriza nzikiriza nkuzeeyoko katono, sigenda kwogera ku Adolf Mwesige, abo bajjo Crispas Kiyonga oba Paulo Muwanga, kankone ku General Mustafa Adirisi eyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era eyali minisita w'ebyokwerinda ku mulembe gwa Amini, eyali ow'amaanyi nga n'Amini yennyini amutya. Kino kyaleetera n'Amini okumugoba ku kifo ky'omumyuka bwa pulezidenti mu 1978 n'akigaaniramu okumanya yali munene. Waayita ennaku ntono n'agwa ku kabenje k'emmotoka n'awonera watono, ekyaleetera n'eggye ly'eggwanga ddamba okwegugunga ebiseera ebyo. Naye nga bw'omanyi nti emirembe engalo, omulembe gwabwe gwatuuka ne guyita. Musajja wattu Adirisi n'addukira e Sudaani eyo embeera n'eyonkooli. Yakomawo kuno mu 1987 ensi n'emukuba, endwadde ne zimulumba nga talina wadde ensimbi ekuba ennyonyi okutuusa lwafudde ejjo ly'abalamu mu 2013. Muko n'asanyuka nnyo nga weefumiitiriza ku bbaluwa yange eno ejjudde okunyiikaala, okuyongobera n'okwefumiitiriza. Nze mukoddomiwo, muzzukulu w'olutalo, Maseruka Stephen, munnaluweero w'ensonga, omuzira mu bazira.